15 finally Russia nabanga ina contribution yamanyi ennyo mu 10 sematalo w'okubiri kale nno myaka gigenda kubeera 8 no kulugenda kubalwa ku Sanja kitegeeza nti mikolo gya lunaku lwakuna Russia egenda kubejjukira emyaka 8 ng'ewangudde abanazi omanyi abarasha mu ngeri gye bawangulamu abanazi webback mwaka 1945 kasita bajjukira nti bawangula omunazi omulala tolina ky'obagamba ne bobeera gwe mu America ne bobeera gwe mu Ngereza oba gwe mu Faransa oba mwe bannato oba mwegasse bameka omurasha alina kyagumirako agamba nti nze engeri gye nabikola mwaka 1945 n'empangula Hitler yali atiika ennyo ne basajja be abanazi ne mbamaliriza nze Russia omulala tolina ky'oŋŋamba sebo abarasha eyo yetwatera embundu yaabwe batiisa n'omwaka 1945 buli wobagamba nti abarasha mulekerawo effujjo tujja bakubanga bagamba nti gomanyi kyetwakula omunazi 1945 nga tukumya sematalo ow'okubiri kyetwakula omunazi okimanyi kyekyo twakuba emmondo 1945 kati natto tolina kyotugamba tugezee kujja tuwulira bakanga n'ekintu ekyo era bano abasajja kibakola buli mwaka bagenda maaso n'okuleka nti bategeka omukolo gaggadde oguyitibwa Victory Day tibagutegeka nsonga lwakuba nti baagala okujjukira ebyaliwo wabula still ebeera message bo beera obubaka obugenda eri abalabe b'eggwanga erya Russia buli alina enteekateeka okutambala Russia alowooza okugirumba e St Petersburg alirowooza okubalumba e Moscow n'alirowooza okubalumba wonna babeera bakujjukiza buli mwaka abarasha balina omukolo guno gwa kujjukiza mawanga nti ffe mulaba tuli bakubi batujjukiza bya 1945 kakati wabeerawo babagamba nti namwe teruuke simanya twakola ki twarwana 1945 twarwana tuwangula omunazi ebyatwarwana twabikobwa kakati bino birala nnyo this is a new generation kati nga bo bagamba nti ffe twarwana twakuba emmondo 1945 twawangula Bajamani ne tukula ki tutereza ensi yalimu obuzibu sematalo ng'agaaniddewo Baamerika bakola ki Bangereza bakola ki batudde bali awo tebabitegeera kati ffe twakikola twaleeta emirembe mu nsi bazimba nnyo lwekyo barasha batwarwana 1945 buli kimu twarwana twakumya sematalo 1945 ani yabatuma twarwana 1945 twakuba emmundu twakuba abanazi ne tubamaliriza ffe twatahitira ffe twamuleetera okwetuga ffe barasha buli mwaka munaatubuulira ekyo barasha mmwe nti ye oba kikulume ffe tugambye nti twarwana ife twataasa ensi nti naye ani yabatuma ani yagende Moscow abagambye nti mugende mulwanirire ensi muginunule ani yabatuma ne mutuuliza twarwana buli lunaku twarwana twangula sematalo w'okubiri ani yabatuma kakati byebyo bakikozesa nga kanga baana buli mwaka ne bategeka Victory Day ne bagenda maaso n'okuleka nti baleeta emmundu eza buli kika ne baziraga ensi naye nga bakujjukiza biri ebikadde ozirabye bakuleetera emmamba bakuleetera emizinga bakuleetera ki nga bakujjukiza biri ebiki ebikadde bakanga katampuliriza omukolo guno gusuubiddwa sabiti wedde nakusomera lisiti y'abakulembeze bagenda okwetabako mu Africa bayise President Ibrahim Traore omukolo gugenda kubeera ku Sanja era President Vladimir Putin yagenze maaso n'okulabika nti yategeezezza nti okuva nga 8 nga 9 nenga 10 tebagenda kulwana bo bagenda kusirisa emmundu basooke bajjukire ebya 1945 tebagenda kulwana bataddewo ceasefire ya nnaku 3 Ukraine tetumanyi oba enaagiwa ekitiibwa kakati nga bwe mbagambye nti abarasha bavimba ne bakanga ne beesoma olwa Victory Day gye babeera nayo buli mwaka Ukraine kyekoze negamba kale mutukangakanga ne twarwana 1945 simanya mujjukira emyaka 8 Ukraine egambye kale babalumbye Ukraine egambye tujja kulinnya mu mbaga enteekateeka ez'omukolo guno mpuliriza abasajja bazirinyemuko eggere kubanga Ukraine kyakoze asindise zi drone abakulembeze bagenda kutandika okutuuka e Moscow ebisaawe by'ennyonyi bisuubiddwa okubeera bize ba president abawerako nga batuuka kati Ukraine nye kyakoze nagamanya kulinnya mu pate okulemererwa nnyo noona mbeera ya kulinnya mu pate kyebakoze atuliriza amawulire agava e Moscow bagategeezezza
nti drone attack zikoleddwa ku kibuga ekiyitibwa Moscow nga bagenda maaso n'okuleka nti bajjukira May 9 singa 8 wabula ennaku z'omwezi zibeera 9 kitegeeza nti lunaku lugenda kuba lwakutaano si lwakunanga mwe mbadde nkutegeezezza kati abasajja bagamba nti abakulembeze bagenda kutuuka nti ye owe China ajja nti ye mu Africa bajja nti ye Kazakhstan bajja nti ye kale ne busirika ne busukuma ekibuga Moscow kikeredde ku bwerinde obw'ekika ekyawaggulu ennyo Major airports mu kibuga ekiyitibwa Moskova zigenze maaso n'okubeera baziggyeko oba zibadde shutdown okumala akaseera air defense systems zibadde bize nnyo drones nnya zizze ne zibuukira mu kibuga Moskova Meya gwe bayita Sergei Sobyanin n'ategeeza nti Ukraine ebadde egezaako okulabika nti oba oliawo erinnya eggere to unsettle Moscow's preparations for events marking the end of the Great Patriotic War, commonly known as the World War II. Barashanga bategeezaga nti tewali kuwanaanya kwonna abayukraine balina nteekateeka za kulaba nti balinnya mu pate kugezaako okulabika nti oba oliawo batiisa abakulembeze abadde bagenda maaso n'okulabika nti bajja naye nga bagambye nti zibadde drones ezizze mu bwengula obw'eggwanga etibwa erya Russia ate mu kibuga kyennyini ekikulu ekiyitibwa Moscow ebisaawe eby'ennyonyi ebiwerako ne bibanga bagenze maaso n'okulabika nti babigadde ne bagaana ennyonyi zonna ezibadde ziyinza okulabika nti zisituka n'ezo ezibadde zisuubiddwa okulabika nti zigwa ne baziga nsooke mulindeko kyokka okusinziira ku meeya gwe bayita Sergei Sobyanin meeya w'ekibuga ekiyitibwa Moscow ategeeza n'agamba nti air defense systems ez'eggwanga eryo zisobodde bulungi nnyo okuwanula drones zino era nga tewali muntu yenna agenze maaso n'okulabika nti oba oliawo afuna buzibu mbagambye nti air traffic mu kibuga Moscow n'okusinga ku kisaawe kye bayita Domodedovo airport bagenze maaso n'okulabika nti oba oliawo awo bagaddewo era tutegedde nti aviation regulator gye bayita Rosaviatsia abagenda maaso n'okuddukanya entambula ez'ennyonyi e Russia kampani gye bayita Rosaviasita etegeezezza nti flights were suspended for about 90 minutes overnight to ensure air safety. Abadde batidde zibadde eddakiika 9 ebyuma bya Russia bwe bimaze okukuba drones zino ne bagenda maaso n'okuleka nti flights obwengula bwonna basoose ne babuwera ennyonyi yonna okusituka ebyuma bisooke byetegereze waliwo omulabe omulala ajja waliwo aduuyi ebyuma ne babiteeka ku bwerinde obw'ekika ekyawaggulu ennyo okutunuulira ekibadde kiyinza okulabika nti kiddako zibadde eddakiika 9 abalasha ne bakakasa nti kibadde kiriya ennyonyi ne baddamu ne bazita ne ziddamu okutambula nga zibuuka n'okugwa ku bisaawe ebyenjawulo mu kibuga ekiyitibwa ekibuga atuliriza ekiyitibwa Moskova zibadde eddakiika 9 Russia ng'agaludde ng'alinda kigenda kusala naye oluvannyuma eddakiika ezo okuggwako ne bategeeza nti obwengula bubadde safe elsewhere ng'ovudde mu kibuga ekiyitibwa Moskova oba ekibuga ekikulu Moscow bagamba nti drones zibadde nga 17 ezigenze maaso n'okulabika nti obulawo zikubiddwa mu region eyitibwa Bryansk ne region endala eyitibwa Karuga naye abasajja bagenze maaso n'okulabika nti oba oliawo balumbyeyo bagambye nti mukulembeze wa ggwanga lya Russia President Vladimir Putin yategeeza nti zigenda kubeera essaawa 72 nga bagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo bajjukira omukolo guno gwanga nnaku z'omwezi 9 naye nga bigenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 8 kyokka ye eggwanga eddyo eggwanga etibwa erya Ukraine lyategeeza ligamba nti essaawa 72 zemusaba tetuzikkiriza twagala omwezi mulamba kaakati kitegeeza nti mu byonna ebigenda maaso n'okulabika nti bitambula Russia agenda kubeera ku defense nno kubanga yagambye tagenda kulumba naye akasajja aka Ukraine kukulabika kagenda kuba kamuzuganya kagenda kuba kamulumba okitegeera kagenda kuba kamulumba kati kitegeeza nti abarasha amaanyi gonna balina gateeka ku defense kubanga aba Ukraine tebalina kukakasa nti banakkiriza oba oliawo enteekateeka essaawa 72 mundu egirenga esirika nga bwe tubiraba Russia egamba nti abakulembeze okuli President wa China Xi Jinping owa Brazil gwe bayita Luiz Inacio Lula da Silva owa Serbia gwe bayita Alexander Vučić owa Slovakia gwe bayita Robert Fico n'abalala
basuubidde okubeerako munda mu ggwanga lino eriyitibwa erya Russia naye nga wabaddewo obunkenke ebadde sikeya yamaanyi ddala mu kibuga Moskova. Abasajja babadde bagezaako okulinnya mu pate naye nga okusinziira ku galiwo meeya Sobyanin bati ategeeza n'agamba nti yadde nga bate babadde bagala girinnyamu basobodde okulabika nti obaoliawo munnange drones bazikubye ne baziwanula nga bwe tugalayengera okuva mu kibuga ekiyitibwa Moskova, Russia. Kakati no mubigenda maaso n'okuleka nti obaoliawo bitambula njagadde na bino bitegeere nga tukyali Russia. Na bino bitegeere nti ennaku sofa zibadde zaakayita 1167 Russia nga egenda kujjukira emyaka 8 mu buwanguzi bwe yatuukako mu Ssematalo gw'okubiri buno bukyagaanye okubeera delivered at least ennaku ziri 1167 ng'emundu egenda maaso n'okuleka nti obaoliawo evuga. Kakati yadde nga Ukraine ebalumbye n'Abarussia tebatudde ennyonyi z'eggwanga eritibwa erya Russia in fact zibadde drone bwe zito zigenze maaso n'okuleka nti zirumbye regions z'eggwanga eritibwa erya Ukraine balumbye Donetsk ne balumba Same. Tutegedde nti eri abantu basatu abagenze maaso n'okuleka nti obaoliawo bafudde. Kurusiki Russia na Ukraine egenze maaso n'okulabika nti obaoliawo erumbye okusinziira no ku Ukraine okusinziira ku Russia omukutu gwe bayita Ruya Novosti gutegeeza n'ogamba nti drones zibadde nga 15 ezawamu ezirumbye eggwanga eriyitibwa erya Russia. Veronese waliyo drones nga 18 ezirumbyeyo. Southern region gye bayita Pena obadde drones 10 ezigenze maaso n'okulabika nti obaoliawo zirumbyewo. Tutegedde nti power substation Kurusik naye egenze maaso n'okuleka nti obaoliawo erumbiddwa nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti obaoliawo tugategeera. Kyokka tutegedde nti Ukraine bali mu kwekwanyakwanya baagala okuddamu obaoliawo okukola ground offensive baddemu okulumba mu kitundu ekiyitibwa Kurusik. Ukraine tiyagala kuddayo baddemu balumbe mu mbeera emu oba endala mu ebigenda maaso n'okuleka nti obaoliawo bitambula. Bwe nataddeko Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo yenza omukugu webale kutuuliriza n'okutugoberera. Kakati nno ojja kukkiriza nkujjukize bannaffe abo abayitibwa ba Go Telecom bali wali ewandegeya bagamba nti bakuleetedde essimu ku kibanja mpola promotion egenda maaso essimu ku kibanja mpola aba Go Telecom bazikuleetedde Technopop 8 ojja kusasula emitwalo 9 endala osasule mu kibanja mpola. Technopop 9 ojja kusasulako emitwalo 10 na gumu 10 zokka. Technopop 10 emitwalo 12 mu 12 zokka zoteekayo kakati endala n'ozireeta mpola mpola. Sparker 30 weri ku mitwalo 16 mu kakaaga. Camon 40 ku mitwalo 25. Infinix Smart 9 ku mitwalo 12 mu 14. Infinix Hot 50i emitwalo 13 mu 8. Esente endala ojja kubuzisasula impola mpola. Bagamba nti genda ne National ID yo n'akasente akofuna essimu smartphone okola emirimu ate nga bw'osasula mpola mpola. Ate era nga bagenda maaso n'okuleka nti bakujjukiza nti naawe alina essimu enkadde nga tewagigula waabwe naye ng'olina risiiti yaayo oba ng'olina ebigikwatako gitwale bakuwe essimu empya okole top up. N'essimu ebika bya Samsung zonna bazikuleetedde. Samsung yonna gy'oyagala weeri zitandikira ku mitwalo 11 z'oteekayo endala n'osasula mpola mpola. Emitwalo 11 z'oteekayo n'ofuna ekika kya Samsung kyonna kye weetaaga n'ebika ebirala weebiri. Bali wali ewandegeya babayita ba Go Telecom Wandegeya opposite ne Post Bank bakubire kakati ku note 752 75 49 note 752 75 49 9 oba 0772 32 12 0772 32 12 ogenda ofune essimu ku kibanja mpola. Babayita ba Go Telecom wali ewandegeya bakubire ku note 752 75